nina omukuba kubebyo kwerinda benawulira nga Tirumbu yali yanazambwa aliyo naye amanyira naye natamanya nti oyo gwagamba anazembwa yeye nyini yamuletera okuwanganguka okugenda eyo ekirala n'okunazembwa mulimu naye bwewuunya omuntu eyabye kamera ngeno kwetogerera n'ogamba nti n'omuteekako omusango ogw'obutujju naye ng'ekigendererwa kuba kuumira mu makomera kuba ekigendererwa kyabwe kyakutukendeeza nakutujjako maanyi okitegeera balwanyi bannaffe okugenda nga bakola ki nga babatemako kubanga ffe tuli beetegefu bwe kuba kufa tugenda kufaafagana ne Museveni ne banne naye nga bamukubye bubi nnyo bamutulugunyiza bamukozeeko effujjo lyonna bamu babasiyagira neeyo mu biyumba bya bitokya kyemba mulina be mulabyeko yes tubalabye abamu abalala bangi tukyabanoonya naye abamu tubalabyeko ku poliisi ewandege yawaddewo abantu abasoba 50 abo abamu abasinga obungi babapakidde mu kiroole ne babatwala mu kooti kanyanya abo bataddewo kooti ne batwalaawo kooti mpya ekyali mpya bagitaddewo era ku lwa NUP tieno yeyo kati ba NUP balina okugenda era ffe tusooseyo sebo ewandegeya wasigaddewo Honorable Nyeko Deriki wasigaddewo Honorable Mwadanku Nyingi ne wasigala Honorable Nyeko yakwatiddwa Mwadanku Nyingi yakwatiddwa wasigalawo Mayiga Ronald abangi bamumanyi ng'omunyarwanda wa Bobby naye baakubiddwa nnyo tebasobola na kutambula kati Mwami Museveni yali agezaako okusindika message nange bwe muneekalakaasa nange ngenda kuleka Kampala yonna ngitadde ku ttaka ye yali message niye Museveni kugamba tugenda kwekalakasa era bannayuganda bagamba muveeyo twekalakase eddoboozi lyaffe liwulirwe awatali ekyo bagenda kututemula ffenna n'omulimu gwammwe gufudde kati yes olede mbadde mukolerera bitole bya mmere era nakakati kati Museveni muwooza abatuteeri era abongera ebitole by'emmere n'okwongera okubawa amateeka kati mugenda kukola kino okitegeera hiya kati bannamawulire munave bajja kubaga temuddamu kavalinga mukolo gonna gwa NUP so njagala ogamba bannamawulire nti eddembe lyammwe lirinyiriddwa Muhoozi ne Museveni ne kitaawe bo baliwo kwagala kulaba nga buli muntu bamutemudde nga mu Uganda balimu bokka tweyanzizza nnyo tweyanzeege yonna gy'osinzira okutulaba gange nze Geoffrey Mayanja abule kutulaba yonna gy'osinzira abanafa baluwa ne Uganda mwe bali kutugoberera mwe bali kukkalabya ate n'abali mawanga g'ebunaayira mwe bali kufissa kadde ne musaako kaddata ne mubanga mutugoberera bulungi nnyo side eyo ate naba kusubscribinga kw'emboozi mu UG nkubirako anti kikole mangu olw'ensonga emboozi zonna zetukola ziba zikutuukirako obutereevu nnyo ne tuba nga tutambula ate naffe subscribinga naffe kituzzamu amaanyi n'okwongera okuba nga tukwasaganya ensonga zonna okusobola okuba nga zitambula bulungi nnyo agange nze Geoffrey Mayanja era nga mu kaseera kano ndi ne Honorable MP Kawempe to be Kawempe South omukulu Hassan Nsubuga ate nga musajja looya nga y'omu ku abo balooya ba NUP era nga emirimu bagikola bulungi nnyo side eyo sooka onzikirize akubuuzeeko tuze twogere ku nsonga ezabadde olunaku olwajjo mu bitundu by'e Kawempe eyo mu kunoonyeza na lukola akalulu abaana abakubiddwa abangi bali mu makomerero essaawa zino obw'omulabira gy'ava bageza kulaba abaana baliriddawo bali mu mbeera ki n'okufuna justice mu ngeri entuufu ennuŋŋamu ate era agenda kutubuulira Haitawa yatuseeta okuba nga akubibwa n'okuba nga okugulu bakumenya era ali mu mbeera ki era Haitawa yaani kale katandikirawo kanso nsanyusa okulaba ssebo ssebo nange nsanyuse webale nnyo essebo kunkyazaako wano olwaleero nsanyusa okubeera nammwe abawuliriza abaffe era abatulaba kutu gino mwebale nnyo mbalye ddala abasinzira wano nebweru w'eggwanga tubeebaza bannaffe abatugoberera okuva mu Amerika eyo nina bannanga badde bankubiddeko essimu olunaku olw'eggulu nti abanjota buliro emboozi mu Yugibo basubscribinga dda amina tibuli ekijja era balaba buli ekigenda mu maaso ne bakwebaza okubatuusaako amawulire ag'ensonga ddala era amawulire agakwata ku nsi yaabwe omanyi bannayuganda bangi bali eyo naye gw'osangayo ku kyeyo nga yagenda kukola afaananira ddala n'oyo yagenda mu buwaŋŋanguse enjawulo teriiwo gw'osanga ku kyeyo nga yagenda kukakala mirimu era afaana ate niyagenda mu buwaŋŋanguse ng'ali kwasayiramu naye yagenda yadduka so embeera bwetyo bweri mu bannayuganda yonna gye bali kubanga leka nkubuulire
fe ababaddeko mu mawanga ag'enjawulo teweegomba kubeera mu nsi etali yammwe. Ebintu bingi ne woba oli mu nsi nga Amerika ne woba mu nsi kikwegamba oyagala nnyo okubeera ewaka. Kikulu. Yes, okubeera ewaka kikulu nnyo. Oba n'ogenda okukola naye ng'omanyi nti bwe nkola nsobola okutuuka ekiseera n'enzirayo ewaka. Omanyi tulina muganda waffe Lumbuye. Kati embeera Lumbuye gy'alimu ye okudda wano era tulina kulwana nnyo okukyusa gavumenti Lumbuye okukomawo. Naye we kiba ekyo tasobola kukomawo. Naye ng'ate ne gy'ali abeera ku bunkenke. Kubanga naye basobola okulumba ne bakutemulirayo. Tujjukira munnamawulire Jamal Khashoggi, gavumenti ya Saudi Arabia yamulumba ettaka n'emutemulirayo. Naye ng'ali mu buwaŋŋanguzi. Okitegeera? So bannakyemalira yonna mu nsi gye bali afaanana nga Museveni. Bakola ebikolobero ku bannansi ne beeta mu nsi yaabwe ne badduka. Naga kaŋŋende embeera eyo mu mbeera enzibu. Nina omu kuba ebyokwerinda be nawulira nga Lumbuye ali eyo anaazambwa, ali eyo naye amanyira naye n'atamanya nti oyo gwagamba anaaza embwa. Ye yennyini ye yamuleetera okuwaŋŋanguka okugenda eyo. Ekirala n'okunaaza embwa mulimu. Ani abadde agamba nti ali anaazambwa? Ali awo wa byakwerinda bamuyita Jeno Damulira. Naye nenga nti ebintu webityo tebamanyi nti bannayuganda olw'okuba nti babakolako ebikolobero n'embeera enzibu be babaleetera okubeera mu mbeera eyo. So tuvumirira ebikolwa ng'ebyo naye ne twebaza bannayuganda bali eyo ku kyeyo nti muje muli naye mwebale kulwana bye mulwana naffe eno tuli mu kulwana. Tetugenda kuzikiza bwe kuba kufa tujja kufa kubanga embeera eriwo yonna kati ensi egiraba. Yes. Kale embeera nga bwe mbadde nnyanjula bwe mbyogedde awo wakava mu makomera ag'enjawulo tube tusaba osooka otuyitiremu makomera ki na makomera ki gy'oyise era baana ki be mulabyeko baana ki abamiisinga mbeera ki eriwo. Waliwo embeera yonna ey'okubata oba okutwalibwa mu kkooti babavunaane naye simanyi gunaaba musango ki. Weebale nnyo ssebo. Olwaleero nakedde ne bannange ne tutaalaaga poliisi ez'enjawulo. Olunaku olw'eggulu embeera eyabaddewo buli omu yagirabye. Twavudde ku kitebe kyaffe Makerere Kavule wali mu ddembe nga tugenda kunoonyeza Kansolo Nalukoola akalulu mu Kawempe eri ey'amambuka Kawempe North. Poliisi n'ebitongole ebyokwerinda ebirala n'amagye baatusazeeko ne bakuba abaana emiggo emizibu ennyo. Ne bakuba abaana emiggo, ne batukubamu amasasi, ne batukubamu tiyagaasi, kwegamba ne bateekawo embeera. Naye nga tolaba nsonga lwaki bataddewo embeera eyo. Era emmoloka zaffe zonna kumpi zaawambiddwa ziri ku mapoliisi ag'enjawulo. Abaana babadde bazivuga bonna ne bakubwa. Mukimanyi bulungi nti abamu ku babodegaadi ba president babateeka mu komera Mpuuga n'abasibe Masaka nga bataddeko ebisangosango. Bitaliyo. General Gaddafi Mugumya Gaddafi amanyiddwa nnyo nga General Gaddafi. Akireewo Kivumbi tulinayo ne Smart yabo babatwala Mpuuga n'abasiba. Naye bwewuunya omuntu eyabbye kamera ng'eno kwe twogerera n'ogamba nti n'omuteekako omusango ogw'obutujju. Naye nga ogumuvunaanibwa nti yatwala kamera n'okulumya munnamawulire. Naye yatwala sweta gy'agamba nti oli yamutwalako esweta ye. Naye n'omuteekako omusango ogw'obutujju n'obuyeekera. N'omuteekako aggravated robbery omusango gw'okubbisa amaanyi emisango 6 gye babagulako. Bali eyo mu prison e Masaka. Era omulamuzi n'aganoga nti kooti eno ate njagala okugamba balamuzi nti mulekeraawo okukozesebwa. Ffe tetugenda kkowa kugamba ku balamuzi ba Uganda. Oba munaatusiba bbanga ki muyise bi-order byammwe ebyo by'ekigega. Naye tetugenda kkowa kubagamba. Mpaka we munaavaayo mugoberera amateeka nga bwe galina okugobererwa. Bwe omulamuzi eyakeera n'osoma amateeka ne bakutikira n'ogenda kwero DC n'osoma novaayo n'ogenda no practicing n'okola buli kimu n'otuula mu kooti. Omusango gw'okubba esweta gufuuka gutya aggravated robbery n'obutujju. Oli yabbise emundu ngabba sweta. Yabbe sweta kabisa. Oba sweta ya golodi. Oba sweta ya golodi. Esweta yizo okuba ya zaabu. So abalamuzi poliisi n'ebitongole ebirala kubanga bantu bano basooka ne babagulako emisango. Ekisooka bababuzaawo.
basooka ne bababuzaawo mu bukyamu ne bamala ne bagulako emisango gy'okwonoona kamera z'abannamawulire musimaye n'okubakuba assault ne bamala ne bagaa nti fayiro we baagitwalewo omuwabi wa gavumenti ne bagikomyawo ekiro ssaawa 8 ne babakozesa statement endala nti ate za aggravated robbery na butujju okitegeera naye ng'ekigendererwa kubakuumira mu makomera kuba ekigendererwa kyabwe kyakutukendeeza na kutuggyako maanyi okitegeera balwanyi bannaffe okugenda nga bakola ki nga babatemako n'ekyo ekyo nze ndowooza mwami Museveni kyakola yeerimba bwerimbi ne banne kubanga temusobola temako bannayuganda munaasigala mu nsi mwekka mu Uganda temusobola kubanga ffe tuli beetegefu bwe kuba kufa tugenda kufaafagana ne Museveni ne banne okutuusa ng'eggwanga lyaffe lizeeyo ku nkola egoberera amateeka omuntu aba alina omusango muvunaano bataguyina muleke abantu baffe bazze babawamba obalanga babasuulasuula mu bitundu ebyenjawulo tebalina misango gye babavunaana tegiriiwo kuba omuntu bw'olaba oli bamusudde ne bagaa nti bamusudde awo taliiko kipapula kya bondi nti oba muwadde bondi taliiko nti oba kyagishitibwe kitegeeza banoonyeza omusango nga tegukola ki nga tegulabika naye nga bamukubye bubi nnyo bamutulugunyiza bamukozeeko effujjo lyonna bamu babasiyagira neeyo mu biyumba byabwe bitokya kyembazi mu banannuupu be mugenzi okunoonya wuba gye bali abakwatiddwa olunaku olwajjo mulina be mulabyeko yes tubalabye abamu abalala bangi tukyabanoonya naye abamu tubalabyeko ku poliisi ewandegeya wabaddewo abantu abasoba 50 abo abamu abasinga obungi babapakidde mu kiroole ne babatwala mu kooti kanyanya abo bataddewo kooti ne batwala awo kooti mpya ekyali mpya bagitaddewo era ku lwa NUP tieno yeyo kati ba NUP balina okugenda era ffe tusooseyo sebo so abaana nga 50 abo babatadde awo ewandegeya wasigaddewo Honorable Nyeko Deriki wasigaddewo Honorable Mwadanku Nyingi ne wasigala Honorable Nyeko yakwatiddwa Mwadanku Nyingi yakwatiddwa wasigalawo Mayiga Ronald abangi bamumanyi ng'omunyarwanda wa Bobby ne wasigalawo n'omulenzi omulala amuyita Asega oyo yabadde avuga waliwo emmotoka Nuwas n'emmotoka ezaffe eza NUP ze twagula okukunga abantu era zonna zawambiddwa ziri ku poliisi awo Wandegeya kati abo bana be baadde bakyali awo naye baakubiddwa nnyo tebasobola kutambula abalala babatutte ku poliisi y'Ekira Road nayo tutuseeyo waliyo nga 18 abalala bali ku poliisi y'e Kawempe bali 36 abalala bali ku poliisi y'e Kanyanya so bayodde abantu bangi nnyo abalala ne babakuba mwalabye Hayitawa bamukoze Hayitawa bamukubye okugulu katono bakole ki bakutuleko naye abalabye Hayitawa embeera gye yabaddemu n'okuyimirira n'asobola okuwugera ekyo kikulaga obuvumu bwe tuliko nga NUP nga people power amanyi g'abantu Hayitawa bamukubidde side wa bamukubidderawo ku kitebe wennyini nga tufuluma mu kitebe embeera yabadde etya so twabadde munda twakuŋŋanye mu kitebe nga tuli bangi bafuutu soja babadde bangi n'abantu abalala abazze nga baagala kutambula wamu nani ne President Kyagulanyi okugenda ku ttaano ababadde olukuŋŋaana President Kyagulanyi naffe ffenna twasise ne twogera n'abantu ababaddewo tubaga nti bannaye ng'enkola yaffe kubanga ffe core values affe esookera ddala discipline empisa okulaba nti tubeera n'empisa ennungi kubanga bw'oba onajjako gavumenti eyannakyemalira ng'eya Museveni wadde tumenkamuko ebiseera ebimu tumenka naye era tumenka mu ngeri ey'empisa kibayita okuvaako tuvaako naye tuvaako mu ngeri ey'empisa ate engeri egoberera ki amateeka era tuffe nga bannamateeka omulimu gwaffe omukulu kugayidinga abantu tubaga nti kino we mukikola tewali teeka lyonna lye mubamumenye ekyo tukikuumye kubanga era ebbanga lyonna tewali musango gwonna gwe bali batuvunaanye nga gutegere kateguliyo kati bano batte mu kooti babaguddeko bikyagishiti bye tulabyeko biriko inciting violence Hayitawa okumukuba okumumenya okugulu bamukubisizza ki Hayitawa bamukubye bagita rubber bullet waliwo amasasi ag'ebipiira kuba bakubye live bullet ne bakuba ne rubber bullet naye amasasi ery'ekipiira lye lyamukutte esasi eryo liba ly'amaanyi oliraba nti teribanga asasi lino nti lisobola okusesebbula ennyo naye lisobola okuba ne likumenya eggumba n'osigala ng'eggumba likutuse naye nga tewazzeewo kituli nga we mwamulabe bwe yabadde nti eggumba lyakutuse
naye tewazzeewo kituli. So bakubye rubber bullet kubanga High Tower yabadde ku motoka ya president wenyini. Kubanga okimanyi nti High Tower y'omu ku bakuumi ba president kati abatono abasigaddewo. High Tower n'abakuumi abalala besijja kwogera kubanga bano we tunagenda nga tubamenya amanya kisobola okuleeta okola ki okugenda nga babakwata. Naye High Tower katumwogereko yo kuba nti olw'ensonga nti ye yabadde mu incident eno n'abalala bakubiddwa. Nekugambye bangi bakubiddwa. Naye olwokuba nti nno tuba twagala bateeka mu bulabe ensonga lwaki tujja wanamanya ga bwe tutagakoonako direct kubanga bangi bafutu soja bangi ate abafutu soja tebaweddeyo babadde bangi naye tebazze olw'ensonga nti twabadde president yabadde agenda bafutu soja basinga obungi babadde eri president yabadde agenda kubanga naga nti president waba wakugenda awantu waliwo abasookayo ne beetegereza embeera bweri president wagenda wali safe kati abasinga babadde eri nga abamu bali wano. So ababadde wano be babaddewo okulwanagana ne bakubwa ne bakola ki ebitongole bingi byabaddewo naye nga kati jati yeegulidde eri bwe bagita joint terrorism ekitongole ekyo ekya jati omulimu gwakyo omukulu gwa kulwanyisa butujju. Omulimu gwakyo omukulu ogwakiteekesaawo kulwanyisa butujju. Oba muli batujju era oba owulira nti bomu eri wali bajjanga badduka ye jati which means kakati Museveni yatulangiridde tipe tuli baki batujju tuli batujju. Ekikyamu ekitali mateeka kubanga si kituufu nti tuli batujju naye ye Museveni yakitulangiriddeko kubanga okwata ekitongole ekirwanyisa obutujju kigende kirwanagane n'abantu kitegeeza nti bwe kirwanagana nabo baki batujju. So embeera bwetyo bwe yabadde embeera yabadde enzibu nnyo. Abaana bakubiddwa abaana abamu bakubiddwa amasasi gennyini bali mu malwaliro abalala bakubiddwa nnyo naye ne basigala mu buduukulu bwa poliisi kubanga bw'oba osobola okukuumira omuntu mu kaduukulu ka poliisi nga n'okutambula tatambula gwoba muntu wa kika ki gwe tobeeramukko kaabuntu nogaa naye kale ak'obuntu kakajjemukko okukuumira omuntu mu kaduukulu ka poliisi gwe wakubye nnyo n'omumenyaamenya yenna ate ng'omukumira mu kaduukulu mu bumenyi bw'amateeka kuba tewali musango gwe wamukwatidde. Mwami Museveni wabanga alaba nti ebyokulonda tabisobola kubanga era takyabisobola yeekwese mu parish modo okugenda mbu alambula embizi ezitaliiyo mbu ali mu campaign okitegeera. So okulonda waba alaba nti tasobola kuteekawo okulonda ebyokulonda biveewo kubanga abaana b'abantu bagenda kufiira obwemage. Yes, abaana abantu bagenda kufiira bwerere. Agambe nti okulonda kubanga parliament yateeka bidomola bye ebisingayo obungi. Agenda aleeta ekiteekateekaawo nti okulonda nkujjeyo kati nze kambafuge mpaka lwene. Waliwo bagamba ab'ebyokwerinda nabyo ne bannabyabufuzi abamu. Wali byakwerinda boogera. Ng'owulira Lusoke byayogera. Lusoke omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke byayogera byennyini bya matanka ne biringa mpale z'Abaseveni. Nebyayogera byenyita nejjati yenyini tagimanyi kubanga munamawulire mwabadde mmubuuza tinaye jati byekola nti jati ebyo sijja kubigenda wala lwaki bigenda wala nga jati kitongole ekikolera wansi wa poliisi gwe ng'omwogezi wa poliisi omulimu goki kuba oba mwogezi w'amagye walabye Felix Kulaije yagambye nti ffe nga UPDF ekawempe tetuliyo naye ng'ate jjo abatukubye emiggo n'okututuusaako obulayi bonna babadde b'amagye na jati na polisi. Judith Nabakoba yali yakola na kitongole kya polisi na omula nayingira ebyobufuzi yavuddeyo n'agamba nti ab'opposition mb'olumu bakola ebintu ebisosonkereza polisi okusalawo okukozesa eryanyi lyekozesa era alina statement gye yakoze ng'agamba nti nno nti era ab'opposition mb'olumu mukolagana ne ab'ebyokwerinda okusobola okuteekawo eyo embeera mbu basobole okubawa obuwagizi. Nabakoba yabyogedde. Nabakoba nandibadde sijja kumuddamu naye kamuweemuko ku makulu amatonotono kuba talina nnyo makulu naye kamuweemuko ku makulu olw'ensonga nti yaliko omwogezi wa poliisi yava mu poliisi nga munene mu poliisi naye era Nabakoba ng'akyali mu poliisi byeyogeranga mwabiraba teyalina njawulo n'enanga teyalina njawulo na Kituma Lusoke kati aliwo. So Nabakoba waba agamba nti nno ffe tusonkereza poliisi ffe abavudde ku kitebe kyaffe ne tutambula mirembe tugenda awali olukuŋŋaana mu kalulu akakkiriziddwa mu mateeka
ng'electoral commission ye kuyategese kuba mbadde mpuli electoral commission ng'egamba nti bannaye ab'ebyokwerinda muve ku bakandidate banoonya akalulu kubanga kiseera kya kunoonya akalulu. Kakati bwe tuba nga tutambula kugenda we tugenda kuba lukuŋŋaana kubanga bwe mbeera road map ye electoral commission bakandidate bonna ebalaga nti gwe olunaku bwetu ojja kubeera yes gojja kubeera wano gojja kubeera wali yes. Kati gwe lwaki oyagala kutwekiikamu otuziize okutuuka ffe we tulaga ng'ate bakandidate abalala batambula. Kino tekibadde okuva ku nomination mujjukira nti n'okutunominatinga lwali lutalo baali batulemeseza abaali balina empapula za candidate waffe Nalukoola eyalisula nazo baakira kumuwamba ne tuddamu eyo ne tulwanagana okutuusa lwe twakola ki bamuwandiisa ku mpaka tuva kumuwandiisa ebyaliwo mwabiraba ne bamukuba ne batukuba ne bakola effujjo lyonna ne munnamawulire munnammwe bamukuba n'eriiso ne livaamu nakati ali mu ddwaliro wali ensambya wa Top TV wa Top TV so ndowooza olaba kyekiri kye nali njogera nawe wano nga twogera ne tugaa nti bannaye gweosobola okulowooza nti nze nagenze ne kamera kukwata Kansonsubuga oba Kyagulanyi oba ne bannaabwe naye ate munaye nze nsobola obutafuna buvune gwe n'ofa ng'oli munnamawulire. So embeera eri mu ggwanga buli muntu yenna emukwatako buli muntu alina ogivumirira oba oli munnamawulire oba toli munnamawulire mu lyato eribbira temuba muwanguzi bwe mubeera ku nnyanja ng'eryato libbira ligenda wansi tewabeera wawangudde tewabawo muwanguzi. Yes mwenna mulina kuba kitole ne mwekwata okulaba nti eryato lino teribbira tusobole okulaba nga ffenna tuwangula tuwone obuzibu buno bwe tugendamu. So kati tusooka otunuulire munnamawulire eriiso lyavaamu gavumenti tefaayo kumujjanjaba naye nga be baamukuba kamera zammwe ezakwata bulungi nga bamugoba ne bamukwata ne bamukuba. Nye wali olabyeyo omukungu wa gavumenti yenna yagenze ensambi okumulaba. Eggwanga lino Uganda lirimu baminisita lirimu bamemba ba paalamenti lirimu abakungu ab'enjawulo naye bo boogera ki ku bigenda mu ggwanga kubanga bwe mba ntunuulira ndaba bannaddiini ate bannaddiini nabo era bamu na bamu ntera kulaba Ssaabasumba Ssemwogerere era njagala okumwebaza Ssemwogerere yavayo n'abakubyayogera n'abasosodooti abamu eriyo n'abasumba abamu babalukula abamu abavayo ne boogera n'abamu naye bw'olaba nti oboolyawo waliwo ab'enkizo abantu betulowooza nti n'oboolyawo bali badde batuusa eddoboozi kubanga abantu abo boogera nti oboolyawo amaloboozi bwegogera bwe gati nti wabeerawo okuwulya n'okwekuba mu mutima olw'ensonga nti balina abantu ababagoberera naye abamu ku bo baliriddawa. Baminisita ba Museveni boyogedde tebasobola kwogera ku bino walabye n'abakoba byeyogedde y'omu ku baminisita ba Museveni ebyo bye balina okwogera n'abakoba byeyogedde ebyekijega bye balina okwogera ebyekisirwe bitalina makulu abo n'abakoba bye balina okwogera kuba n'abakoba kati omusuubira kwogera ki nga minisita wa Museveni ne bw'atemula abantu n'akolera n'amatokoba abo babayita boogiwadde omuliro bo bawaana buwaanyi amuzeeyi kyokoze kyekyo kuba kati w'omubuuza nti ab'ebyokwerinda twabasoosonkereza tutya tasobola kuddamu kubanga mujega ensonga lwaki olaba asobola n'okujja n'agamba nti ate mwakoleganye n'ab'ebyokwerinda ngera bwe ndaba Balamu ku mukutu gwa Twitter gwa X ogwo omukulu nga bw'aba Muhoozi Jeno Muhoozi baba nga atwetinze n'agamba Besigye ngenda kumutta ku luno Balamu ng'avaayo nga yogiwadde omuli omuzeeyi n'olunaku lwotaddewo kumuttirako lwawala ne batakimanya nti era oli aba abalaba nti bajega oli bw'ayogera ekikyamu gwe n'osalawo owaane buwaanyi kubanga asobola okwogera ekikyamu okulaba mayanja ono olowooza otya ye ali awo agenda bugenzi n'ekijja bw'alaba ogenda bugenzi n'ekijja aga nti bantu baliimu so kati Balamu bannabakoba bantu tebalina kye basobola kwogera naye twagala ne bannaddiini baveeyo kubanga twakiraba enkyukakyuka okujja Kongo wano mu DRC bali bannaddiini abakatuliki abasadokisi beeyo bonna baayambala amagandula ne bajja ku street ne bagamba ekimala kimala oba olumu batya kubanga nali waawo waliwo omwana yampa emboozi awo yajja nannyumizaawo n'aŋŋamba nti no Musumba Sserwadda Mundeeba awo yavaayo n'ateeka amaanyi mangi yo ku nsonga y'emmwanyi n'agamba emmwanyi temugaze ne mugitwala eno emmwanyi mugireke nga weebadde kubanga emmwanyi egenda kufa nawe ebyokulabirako n'agamba gavumenti eno lwaki temwagala abantu bafuna ku ssente abantu mwagala bali bulungi n'ebirala byonna byeyayogera kakati mu kutuuka mu 31 okusaba
buli jasabira Nambole siye yasooka wa Museveni kuna bamugamba nti sebo Nambole tumukuwadde leero nonya ojotwala abantu bokubasabisiza naye Mbunga okumugaana kiteeka okuba nga kyava ku ebiri ebigambo byayogera ku mwanyi era otomanyi maanyi namwe mugo yakola kulaba mu budde obwo ng'akisa okufuna ekifo kuba yabateeka mu ndeebaawo naye nga nabwe yabateeka ng'omulimu gwalina okukolawo nga munene nnyo ate ng'obudde bumpi ddala nga wafunda kugamba nga bintu byakuyiiya buyiiya oba abamu kye batya nti singa tubako n'eddoboozi tufulumya abasajja bayinza okutukwatamu ne batuuterawo embeera oba olyawo ekyo bakitya naye bannaddiini tebalina kutya kubanga singa Kongo bakitya enkyukakyuka teyandize mu Kongo kyogamba amasinze Kongo gasaanawo gye gali amasinzo mu COVID gali gakola gali maggali kyogamba tetwabeerawo buli wantu wonna basobola kubanga eggwanga bwe lyonooneka naawe munnaddiini tolinawo ogenda kulemberera ndigazo ate oba tokulembedde endiga ekyokulya ogenda kukijja waffe tuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo so bannaddiini balina ositula amaloboozi era njagala okwebaza ennyo Ssaabasumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala Ssemwogerere yeeyogedde n'agamba bannange bwe muba temusobola ng'ebyokulonda bibalemye mu bijjeewo byebyo n'omulangira Mbuga Nakibinge Kakungulu ow'Ekibuli yazze ng'ayogera tebalinga bano bamubajje bo boogiwadde omuliro bannaddiini mwe bali nga bo boogiwadde ki omuliro nga nabo balinga baminisita ba Museveni bakati mubajje talina njawulo na minisita wa Museveni talina ningu naye mukulembeze wa ddiini so bannaddiini mulina okuvaayo mwogere ate mwogere kati mugaye nti ekikyamu kiba kikyamu temukoma na kuvaayo bubi temukoma kwogerera ku butuuti wadde nakyo kirungi naye mujje ne ku street kubanga ekyo kibaddewo si kipya tukirabyeko wane Kongo nkugambye nga bambala amagandula gawa bakulisa bakatuliki ne bajja ku street ne balumba street ne bagamba gavumenti ya Kabila nti ekimala Kabila obuyinza teyabusulawo lwa bannaddiini kulembera mu bantu baabo kuba bannaddiini kasita bajja ku nguudo n'abantu ne babagoberera nga Kabila talina ngeri gyagenda kuba bannaddiini ne kimulemerera okukakana ng'ekintu akitadde Kongo n'etambula naye awatali ekyo eggwanga ligenda kugwa mu katyabaga naye tewali agenda kubeera muwanguzi mu kino kye tulimu Mwami Museveni alowooza nti agenda kutta abantu eggwanga ffenna tusirike busirisi ebikolwa bya Mwami Museveni oba bikolwa bya Mwami Museveni abatwala ebyokwerinda bya Mwami Museveni nkugambye Ssemateeka nze ndi munnamateeka Ssemateeka w'eggwanga akugamba nti pulezidenti w'eggwanga yabeera akulira ebyokwerinda byonna n'ebyokulwanyisa byonna Chief of Armed Forces. Yes. Forces zonna ezikwata emmundu zonna ziba wansi wa Mwami Museveni. Kitegeeza bwe ziba wansi we n'ebikola ebikolebwa byonna. Yes. Omuzungu alina kyagamba nti backstop with you. Buli kimu kyonna ekijja kirina kuba ku ggwe. Bwe bakuwa obukulembeze buli kimu kiba ku ggwe. Mwami Museveni bino ebigenda mu maaso abiraba atunula buki? Atunula butunuzi. Mutabani we yavaayo juzi naga nti buli anasangibwa n'ekyambalo kya Nuupu yenna agenda kubwa sasa afe. Wala Mwami Museveni alina kyayogedde. Talina era kati bye byabaddewo. Wabirabye. Badde bakuba abaana lwakuba bambadde baleti nga eno gye nyambadde bambadde ovulo zaabwe zibambadde. Okitegeera? So ebikolwa bino bikyamu tulina okuvaayo tubivumirire kubanga bikyamu. Ate tuvumirira kuba kati n'obudde obw'okuvumirira kati buweddeyo. Tulina kuvaayo tubiwakanye. Tulina kujja ku street twekalakaase. Sikoma muliro mu bantu. Tulina okujja twekalakaase, gavumenti ya Museveni tugisuule mu mateeka. Ate kuma muliro mu bantu ki? Gavumenti zigudde tulaba bulijjo. Si kipya. Bw'olemererwa okulembera abantu mu makuba amatuufu. Kitegeeza abantu bajja kujjawo bo batekewo omuntu asobola bakulembera makuba amatuufu. Kubanga Ssemateeka agamba kawairo namba emu nti obuyinza buli mu bantu, tebuli mu mmundu. Obuyinza tebuli mu mmundu, tebuli Mwami Museveni. Ssemateeka agamba nti obuyinza buli mu ki? Buli mu bantu. Article 1 ye article esooka nga tonna bakugenda mu birala byonna. Obuyinza buli mu bantu. Kitegeeza abantu babukuuma ensonga lwaki Mwami Museveni buli myaka 5 aba alina okujja. Buli myaka 5. Kisanja kiweddeko mu nnyambe mu nnyongera ekirala. Kubanga obuyinza buli mu ki? Mu bantu. Era batamulonda talina kubeerawo wadde kati yewaŋŋamyawo na mmundu takyalondebwa na kalulu yewaŋŋamyawo na mmundu. Ndowooza Museveni bakomandooza kumulonda mu kalulu ka 2 gumu.
Nalabye Ssaabasumba yagambye nti nno nti Mwami Museveni ntegeka nti Mwami Museveni yagambye nti abakulembeze abali mu gavumenti bw'oba osobola okulonda kujjeewo. Yadagamba Mwami Museveni nti Mwami Museveni okulonda kujjeewo. Okulonda kubanga yabadde agamba gavumenti ekulemberwa Mwami Museveni. Okulonda kujjeewo tumanye nti gwe ofugenga bw'oyagala. Nagamba kubanga abaana b'abantu bafa. Yes. Mutaddewo okulonda abantu bagenda kunoonya kalulu ate mubalemeseza ogenda okukanoonya kati muba mutaddewo kaali. Okitegere which means kaba tekayina ki? Tekayina makulu. Okitegere. So bannayuganda njagala muveeyo mumanye kino ekijja omanyi kiri kyensoose okugamba nti gwe osobola okubeera eyo ng'ogamba nti ebyo byaba NUP bakansonsubuga bwe bali mu ebyo tebisobola kuntuukako tebinkwatako bijja kukwatako oyagala toyagala bijja kukwata kubanga bwe bana bansibye oba ne basiba omwana wo abadde avuga boda n'akuweereza omutwalo mu kyalo mama we ajja kukwata kyakukuweereza ogenda kubeerawo oti bwe bana basibye bbaawo ogenda kubeera watumanyi tulina abaana baffe bamachete bamaze emyaka 4 yes. Balina family zonna zaasaanawo golooza nti abantu baabwe bali bulungi. So tuvena tulina okusitukira muli eddoboozi ly'Abannayuganda liwulirwe. Bw'obanga oli wano omulimu gwo gwa kukwata kamera kwata kamera gitunuze mwoyo asobola okwogera abeeko kyayogera abeeko kyagamba abantu. Bannamawulire abakulira emikutu gy'amawulire bayitibwa mu UCC era nga order yali yava wa General Muhoozi ganti mbakwasiza balamu oyo tulabe butuyinza okutereeza kubanga yembu yalaba engeri empeeza giziweerezaamu olw'okwekubiira esayidi n'ebirefanako ng'ebyo bwe bagenda mu lukiiko lwe lwaggwa ndooza enkeera n'agamba nti balamu oyo muwulize nnyo era nja kugeziganya naye abateeketeeke bannamawulire tubatwaleko ekyankwanzi bongere okubangulwa mu mpeereza ey'amawulire gamba nti empeereza leka nga beekubidde nnyo teyakomye kati twali tukyali awo process awo twalabye Zambaali Blasio Mukasa ng'abeegaseeko banna NUP akola n'ekitongole kimwe ky'amawulire era akola programs ez'ebyobufuzi ez'enjawulo n'okusoma amawulire yagambye nti nno munnamawulire yenna nga akola omulimu gw'amawulire naye nga ye alaga nti ye ali nyuto talinako sayidi ti kitegeeza nti omulimu gwe ate nga gye kinyonnyoddemu awo ye nagamba nti waali kulaba amawulire abo abaleka nga banyigirizibwa Zambaali Blasio Mukasa n'okutuusa eddoboozi lyabo era alaga nti kati azze asonze ayingidde ebyobufuzi direct. Ekisooka njagala okwebaza bannamawulire abalinga Zambaali abavuddeyo bakola ku mikutu gya gavumenti kuba ekyo ekitongole kyakolera kya gavumenti. Ate wakana kugambye abali mu State House muwala wa Museveni ye nannyini TVA kakati goyinza oga nti si kya gavumenti. Omukutu sigwa Kaliisa gundi sajja gwe naawe saagala kugendayo nnyo naye abo bifaananyi boolaba abo bifaananyi abo mukutu ng'agujjawo kakati njagala okugamba bannamawulire kisooka Balamu ne munne Muhoozi bonna bwe bali kubanga bonna endowooza yaabwe yeemu kankifunze bwe ntyo bonna endowooza yaabwe bo yeemu naye endowooza yaabwe kati ndowooza olaba nti ebitongole bya gavumenti kyonna kye tuzze tubagamba nti ebitongole bya gavumenti byonna biri captured biwambe ebitongole bya gavumenti byonna biwambe kubanga Muhoozi amaanyi agajjawo agalagira Nyombi Temba akulira UCC ayite bannamawulire ku UCC wali Muhoozi watatwala ayite UCC kitongole kyetengeredde kine executive director ye Nyombi Temba yakikulembera naye Muhoozi n'amugamba kati yita abamawulire abo mu gavumenti mulimu na minisita by'amawulire Dr. Chris bali omunsi naye ne bamusuula wali ebbali ne bayinda minisita abavubuka n'abaana kati awo wabaddewo abaana badde bayise baana Balamu obuyinza abujjawo atandika okugamba bamawulire nti mugende ekyankwanzi ekyo nga bwe yali akirabye mu nsi ki kyali kibadde mu nsi ki gavumenti okuyita abamawulire ne ganti katugenda kubasomeseza egindi tukimanyi bulungi nti bannamawulire bagenda mu masomero agasomesa ebyamawulire bannamawulire bangi balina ne PhD tubalina wano mu Uganda yes. nga bakola omulimu gw'amawulire abamu babadde ba professor mawulire
ne bali bagenzeko ekyankwanzi yabatendeka okusoma mawulire kuba mu mawulire mulimu ebintu bingi oyo Muhoozi yagamba nti no bagende babatwale ekya ye Muhoozi yasoma ki bomanyi kye yasoma maje amaje bagasomerawo aliyo mu byafaayo yasomera mu mawanga g'abazungu ag'enjawulo ng'asoma ki maje so musajja yatendekebwa amaje yatendekebwa naye teyasoma bamutendeka bamutendeka ya Kibogwe okumanya ya Kibogwe anti nze nkubuulira ate kati wakana nze naze okwogera bwana bawakuwamba ajja kuwamba nze naye njagala okugamba nti entendeka ya Muhoozi ya Kibogwe okumanya ya Kibogwe toseri muntu mutendeke mu maje ng'asobola okudumira abantu bagende batemule bannansi nga mutendeke oli baba mutendeke ne baba muyekera walabye abayekera wana abawambye abaye mu 20 abawambe Kongo tibatta bantu era batuka mu bibuga abantu mwe bali babaga nti banaye mukakkane tugenda kubakuuma bulungi kubanga botta abantu obo tewali muntu yali atemudde bantu nga mukulembeze n'asigalawo taliyo nze njagala ompeeyo omu taliyo yali atemudde bantu n'asigala nga waali kubanga abantu bakukyawa yes bakukyawa ngo oli mutemotta abantu baabwe wakati bwoba okuba amasasi mu bantu ne likwata omuntu terisobola kwawula nti nze ndi weenaale teryawula oba nze ndi waye nibyo bandi weefudisi terisobola kwawula tolijja ne liitabusi so n'olwekyo bw'olaba ebikolobero ng'ebyo ebikolebwa ku bannayuganda kati Muhoozi y'omu bannamawulire batwalibwa ekyankwanzi abaasoma mawulire ne basoma ne investigative journalism okunoonyereza mu mawulire mulimu ne research okunoonyereza kuggulire nga tonnaba kuli n'osooka n'onoonyereza n'olaba sikwata bukwasi kamera ye Muhoozi amanyi kasita mulaga aga NUP lwabo biki bye bakola bamawulire batalaga tebiriiyo kati bakyalina bye bakola amawulire gonna bagazimbira kuki kwe NUP yeyina amawulire people power yeyina amawulire gemaanyi g'abantu ge gayina amawulire abantu be balaba amawulire Muhoozi si yalaba amawulire abantu be balaba amawulire okitegeera so njagala bannamawulire okubagumya n'okubategeeza nti temugenda mu bintu bya Muhoozi bya kijega era nalabye Balamu ng'agamba nti tewali na kuteesa kwonna bannamawulire balina okugenda ekyakwanzi Balamu tolina buyinza bwonna butwala munnamawulire ekyankwanzi ku mpaka gwagamaanyi Balamu wagajja ludda tolina buyinza busazaamu layisisi ya munnamawulire kubanga tagenze kyankwanzi okitegeera toli minisita wa byamawulire newobeera minisita wa byamawulire niwobeera UCC oyina emitendera gy'olina okugoberera singa munnamawulire aba wakusazibwamu layisisi bajja kutwala gavumenti mu kooti ezo zonna ziba ssente zaffe za miwamusolo ate zibagenda okuliyirira bannamawulire okitegeera so n'olwekyo mukola ebintu ebiri mu mateeka temukola bintu bya kijega temukola bintu bya butemu tewali gavumenti yali etemudde bantu bbanga lyonna nebeerawo tewali gavumenti yali etaddewo bitocha chambers ne mutulugunya abantu ne mubeerawo tekisoboka eyo basaadi babikoze ne babbanga lye babikola wano 2015 Bashiri bwe yateeka okulonda bannansi ne bakuzira ne bagamba tujja kukwetaba neerangirira n'agamba nze mpangudde n'ebitundu 9 ku 10 bannansi bonna baagala okwetaba mu kalulu 2015 n'agamba nti akiwedde kasita mmwe mukuzize nze kambeerewo mbafuge lwampaka kubafiirako bufiizi 2019 mu mwezi ogwokuna waba wayise emyaka emeka 2015 2019 myaka gyayitawo nga3.4 gavumenti y'abantu ne bagisuula ne bamugaa kulonda twakoma kukuzira buzizi katukulage nti naawe tukujjawo naye wano tulonda era nalangirirwa bulungi ati gaye ne Sudani yali alangirirwa ssebo ne Bashiri yali alangirirwa ne Bashiri bali bamulangirira ne bamugamba ssebo okulangirirwa katukukome katukuzire kubanga oli mubbi okulonda katukuzire tudde ku street era emyaka ena gye yafuga nga yerangidde ku bitundu 98 yalowooza nti abantu bali eri bebase kumbe bali mu kweteekateeka kati nga Mwami Museveni yabadde alowooza twebase okuva 2021 tubadde tuli mu kweteekateeka era guno omwaka tegusobola kumulekawo guno omwaka 2025 tegusobola kulekawo Museveni ne bwana ekwata ku bisubi atya ne bwana akaluka 2026 ate kati Kawempe tuli muki tetuli mu kalulu
ngamba akabonna kawempe tuli kuki ngamba akabonna gwe nyumya ebyo oli mu mbozi zo ebyo bibozi bye munyumya tetuteekateeka ddanga bannayuganda twagala kujjawo mu 7 nga 226 tetunyumiza bya 226 era bw'olabayo munnabyabufuzi ayogera bya 220 omanyi oyo mujega nnyo ne byayogerako tabitegeera kubanga 226 ku mbeera bannayuganda gye balimu Mwami Museveni eradde era akajuka byabakama kati kuba kati tunuulira bino byonna bye bakola nga byabakama talina capacity sobola kugamba kuba byakwenda nti temukuba bantu temukola fujjo ku bantu ali wali asirise kubanga talina maanyi mukama we yamubulira ekyokola okitegeera akakiiko kabyabakama tekali independent okiraba ebyo nayo fujjo lyandibadde likolebwa muka kuba kati akalulu akafaana bwe kati osobola okasubiramu amazima n'obwenkanya akalulu nga kafaana bwe kati nga bw'okalaba tekasobola kuba amazima n'obwenkanya tekisoboka abakandideti mubakubye abawagizi mubakubye memba b'ekibiina mubakubye abakulembeze b'ekibiina mubakuba mubasibira mu makomera abantu mubawamba akalulu kyakasobola okubaamu akamazima n'obwenkanya tekisoboka okitegeera so fe ensonga lwaki fe tuli mu protest vote yaffe yatandikidde Kawempe mu kwekalakaasa okulemesa oba ensonga lwaki abo ebyokwerinda babataddeko maanyi ki abo ge bataddeko bateeka amaanyi naye fe tubagamba nti fe tuli maanyi g'abantu ababyokwerinda bewala byawo tebasobola kusobola maanyi g'abantu fe tuli mu protest vote tugenda kugitambula twalangirira nti etandikidde wa Kawempe oba okulonda tekubeerayo Kawempe kulekeyo nefe tetugenda kuzikiza omuliro twagukoleza ne tulangirira nti Kawempe twalangirira kyaggwa tetugenda kuzikiza protest vote yatandikira Kawempe egenda kusaasaanira eggwanga lyonna nga tuli mu protest vote otuusa gavumenti ya Museveni lwenaagwa ebigenda mu maaso Kawempe mu campaigns ne bitambula okuviddira ku nominations bituwa kifaananyi eky'omukalu ka 2026 nti gwe ngambye gwe mwe bannamawulire mu mwogera 2026 2026 ali ludda gwe oba olaba ebirigenda maaso Kawempe bisobola okulaga nti waliyo 2026 kubanga ne Ssaabasumba yakyogeddeko nti bwe tuba tulimu eno embeera nga 2026 tannaba yagairi kati 2026 tunaatuukayo era njala okutegeeza Ssaabasumba nti tetugenda tuuka 2026 gavumenti ya Museveni twagala kugisuula kati bannaddiini muveeyo abakulembeze b'enzikiriza zonna Interreligious Council of Uganda muveeyo bamubaje mubaveeko abekiriyanya ne Museveni muveeyo mukunga abantu bawakanye ebikolobero Museveni byakola ku bannayuganda bwe munaaba temuvuddeeyo mumanye nti ekiri atabala kyekirya neyasigadde wa neyasigadde ewaka yes gwe tolowooza nti nze bwe mba ndi bwe ntyo nti bankubye amasasi bankozeeko efujjo lyonna tolowooza nti gwe oli seefu gwe toli seefu bwe bava kunze baddawa nze bwe naba maze okufa nga banzise envuddewo bagenda kudda kwani kugwe mayanja ndiraani tebasobola tolowooza nti nno nze bwe nfa biba biwedde tekisoboka so Mwami Museveni alina okimanya nti eggwanga lirina okugoberera amateeka baba bataddewo okulonda tugende mu kalulu kabeere kamazima nabwenkanya fe akalulu kalyabakama tetusobola kakkiririzaamu era tetugenda kwetaba mu kalulu kabyabakama nga kafaanana nga bw'okalaba Kawempe fe twagamba nti tugenda mu kalulu kano nga bwe tukagenda okubeera twagamba nti tugenda mu protest vote wali ombuuza wano kati bwetyo bwefaanana ate kata firimu etandika butandisi kati kali ku nnyanjula firimu etandika ki eri ku nnyanjula eri ku nnyanjula tutandika butandisi kati tuli Kawempe naye tunuulire obunkenke baliko gende Kawempe kati olabe emmamba eziriyo mamba militale z'amagezi emmoloka za militale ziringa naye ezo militale kati ziri Kawempe wokka kale ate bwe kinasaasaanira eggwanga abasirikale bagenda kubajja kuba tebabalina abasobola okusaasaanira eggwanga lyonna lino eggwanga ligenda kubeera litya nga n'abantu betusuubira naddala bannabyabufuzi nga buli omu atunya kyamuli eggwanga lyaffe Museveni alitwala mu dduka tugenda mu dduka tetugenda kubeera mu ggwanga litebenkedde nze nakyogera wano nze nasoma nenoonyereza ku byafaayo by'ensi eno tewali pulezidenti yali afuze emyaka Museveni gyafuze eggwanga n'alireka nga literedde
tekiriyo okusinziira ku byafaayo tekiriyo bwempaayo omu tewali Banyerere tebabirinda ebyo Tanzania wano tebabirinda baga nti owaayi katuleka abantu bakulembere Kenneth Kaunda Zambia tebabirinda bamoya abagezaako okwesigikiriza bannansi ba Kenya babasindikiriza ne babaja bagamba mutuviire kimala ne bekalakasa bannansi ba Kenya ne basindikiriza gavumenti ya Moineegwa bino ebitandise okuyita ba media mujje bakube mu tochi biraga gavumenti egudde tewagenda kubeerawo okutiisibwa abantu batya n'ebisiikirize byabwe omuntu atambula nga n'ekisiikirize ekyakitya kati lwaki taatye gwe munnamawulire nga bw'alaba ekisiikirize ekibwate ate ayongera kudduka misinde kati lwaki taatye gwe munnamawulire kuba kati gwe munnamawulire akutte kamera gwe gavumenti ekwagaza ki kuba tukimanyi ne bwe ziba ntalo zino entalo ez'amaanyi nga woolaba ekiri erikukula eyininga olutalo lubadde isi ayinaawala bannamawulire tebaba na buzibu ye munnamawulire akola mulimu gwe nga munnamawulire gavumenti tebaako kyemugamba nti oba oli munnamawulire wansi bweti lwaki okwata nga atoli wansi kubanga ne bwe luba lutalo nga munnamawulire akola omulimu gwe ataakirizibwa kabe muyekera amutaakiriza naye ku makya wano ndabyeko ku mukutu gwa NTV munnamawulire wa NTV nga bapoliisi bamusazeeko abadde ageza kugera ne Lubongoya ne bamusalako ne bamuyisaamu kawo kumpi ne bamutuuza wansi ne bamulemesa okwogera okujjako interview oli oluvannyuma ne bamuta naye babadde bakutte waaki okitegeera kati oyingiridde sekita zonna oyingiridde bannamawulire oyingiridde balooya oyingiridde abalamuzi oyingiridde buli kimu kyonna ebitongole ebyo oyingiridde Electoral Commission okitegeera babeere abo bamuhoozi babaga nti yabakama bifaananyi byaffe bye tubalagira bye bakola kati oli wabamaze okugaa nti byabakama kifaananyi gwosobola okugenda mu kalulu byabakama kategese era okasubiremu amazima n'obwenkanyi byabakama bufaananyi byolabaawo abo boolaba abo bakulembera ebitongole bya poliisi bano balusoke babyakagaba bifaananyi oda bazijja wa mutabani wa Museveni ne Museveni yenyi abo mubegende mubakube abo mugende mubatte naye temusobola kumalako n'abantu temusobola kumalako n'abantu ne bwe mukola mutya okitegeera Mwai Museveni nze namulaba bwe yali yeerayiza mu kalulu akawedde yagamba nti ye yakubira Gaddafi essimu n'amugamba nti ekibuga Tripoli bannansi bwe baali beekalakasa basuule gavumenti ya Gaddafi yagamba nti yandigifudde Stalin Guladi nti ekibuga Tripoli yandikirese kyonna nga kiri ku ttaka ani Mwami Museveni naye bwe yakubira Gaddafi n'agaana ti ensonga lwaki baamutta nga talina kyakozeewo ayogera ku Stalin Guladi fa basome byafaayo Stalin Guladi kyali kibuga kiri eyo mu Russia kati yali Soviet Union mu sematalo 1.5 ekibuga ekyo kati bwogenda Russia bakiyita Volgograd kyakyusa erinnya naye mu myezi 5 gyokka abanazi abayitira abagermani nga balwanagana n'abasoviet mu myezi 5 gyokka mu Volgograd mwali temukyali kizimbe kiyimiridde emyezi egi mu myezi 5 nga temuli kizimbe kiyimiridde njogera ku kibuga ekisinga ne Kampala obunene naye nga temuli kizimbe nakimu kiyimiridde kati Mwami Museveni yali agezaako okusindika message nange bwe muneekalakaasa nange ngenda kuleka Kampala yonna ngitadde ku ttaka ye yali message nye Museveni kugamba tugenda kwekalakasa era bannayuganda bagamba muveeyo twekalakase eddoboozi lyaffe liwulirwe awatali ekyo bagenda kututemula ffenna tewali agenda kusigala okitegeera gwali eyo nga weebasengolooza nti gwogenda kusigala toli safe wadde n'akamwaga amasasi ge baakubye ne tiyagasi tebaakubye ba NUP bokka waliwo tiyagasi gwataakutte yakutte abamawulire babadde mu byabufuzi yakutte abantu bali ku mirimu gyabwe bavuga boda bali mu taxi badde ku byabufuzi tekiri kyenaga waliwo omuntu omu gwe nayina nze siri mu byabufuzi nemaga gwomujega nnyo nekyogerako tokimanyi teri muntu atali mu byabufuzi kubanga eggwanga litambulira ku byabufuzi buli kimu buli kimu okuleka obozi ng'ofudde ne bakuziika oba toli mu byabufuzi naye kasi tobeeranga mu ggwanga mwoli okyali mulamu okyagula omunnyo okyagula sabbuuni okyagula amafuta okyagula olugoye okyatambula obeera mu byabufuzi so eggwanga we liba litabanguka mwenna kiba kibakwatako kubanga ffenna twagala Uganda etebenkedde ffe bino tetubyagala
Yensonga lwaki tujja wano tubivumirira tetubyagala tetwagala kutta abantu twagala enfuga egoberera amateeka yes twalabye wano Kenya nga abantu beekalakaasa ne juzi wano badde beekalakaasa ennaku nga 3 nnyema bega tewali muntu n'omu gwe bakubyeko wadde oluyi twalaba juzi bajenozi nga beekalakaasa nga bagamba ne bayingira ne bookya ne parliament ne gavumenti ya Ruto nga teyabatta singa wandibadde omanyi kati emirambo egyagwa singa ebyali wano wakitegeera naye nga ate bannayuganda kati Mwami Museveni gy'abasindikiriza gy'abatwala kubanga bannakenya baakirabako bannayuganda tebannakiraba bannakenya baakirabako ensonga lwaki olaba tebaagala kuddamu ebyo tine beekalakaasa ssemateeka abo abawambaatira ne beekalakaasa ne badde waka mirembe yes naye ate eddoboozi lyabwe ne likola ki neliwulirwa yes naye kakati wano tekisoboka Mwami Museveni bwe weekalakaasa alina kutta busi olaba omuntu atambula obutambuzi ogenda kulaale basobola omukubamu amasasi ne tiyagaasi bakuba emiggo ne bakola buli fujjo lyonna naye ng'agenda kulaale kampeyini eyakkiriziddwa mu mateeka akalulu katambula kagenda mu maaso wakitegeera so bannayuganda nga maliiza njagala ogamba bannayuganda bannayuganda musitukiremu luno lwoya lwa mu nnyindo ekiyeetabaala kyekirya ne yasigadde waka musitukiremu bannayuganda mwenna mwogeze eddoboozi limu ate nga lyamwanguka mugambe nti ekimala kikola ki kimala enough is enough abamawulire mubaddeeyo nga mwesigikiriza mugandi ffe tuli bamawulire ndi wano nkola mulimu gwange kati naawe muhoozi yakugambye olina okumpagira lwampaka kati bannamawulire mulina okuwagira muhoozi olwamwagala oba temwagala ate wabatwala ekyankwanzi muba mukyaliwo n'omulimu gwammwe gufudde kati yes olede mbadde mukolerera bitole bya mmere era nakakati Museveni muhoozi abatuteeri era abongera ebitole by'emmere n'okwongera okubawa amateeka kati mugenda kola kino okitegeera kati bannamawulire munave bajja kubaga temuddamu kavalinga mukolo gonna gwa NUP so njagala ogamba bannamawulire nti eddembe lyammwe lirinyiriddwa Muhoozi ne Museveni ne kitaawe bo baliwo kwagala kulaba nga buli muntu bamutemudde nga mu Uganda balimu bokka okitegeera so njagala bannayuganda muveeyo mulwanirire enkola ey'amateeka ebukale mu ggwanga lyaffe mulwanirire enkola ey'obwenkanya kubanga bwe mutaaveeyo kukola ekyo musituke nga bannansi ba South Africa bwe basituka ne baga nti ekimala abazungu temusobola kutufutubbalako mu nsi yaffe ne babagoba muveeyo nge Sudan we baakola Bashir nga bafutubaddeko emyaka 29 nga Museveni kati myaka 4 imagine emyaka ameka emyaka 4 gwe tonnabako gaweza ne producer wako ali mu kamera ali mu byuma tonnabakuweza myaka 4 naye jajja agamba anze nkyaliwo nja kubatta bazzukulu bange nja kubatta oba mwagala oba temwagala mulina okumpagira mpaka oba oli w'amawulire oba oli waki nina bw'otampagira nja kutta oba nkusibe okitegeera so ye Uganda gye tulimu naye nga ffenna tuyaayaana okulaba nga tufuna Uganda ki empya ennungi yes Uganda empya buli omu gy'aneeyegaliramu Uganda buli omu gy'ogenda mu kooti ofune obwenkanya abantu bafuuse emmomboze mu nsi yaabwe sawe ne bijambiya biringa ebijambiya abantu batema bannaabwe abantu batta abantu abatemu babba abantu nina nakatambike mbadde ndabawo nga abantu bazinze emmotoka bagisazeeko misana tukwaba mu mundu nga bali mu kubba mmotoka babba abantu abali mu mmotoka yes misana tukubye ebintu ebiriwo kati kubanga eggwanga lifaafaganye kati Uganda evudde ku mulamwa buli muntu akola bibye okitegeera Mwami Museveni abantu abatanga bw'ayagala nasigala nga ayina Muhoozi ayogera byayagala ate era ne bikolebwa nga tiwali amukuba ku mukono okiraba so bannayuganda bwe mutaaveeyo nga mulowooza nti bino byaffeffeka nga mulowooza byange bya Kyagulanyi bino byaffeffe nanga bannayuganda tewali ali safe no one is safe mu mbeera nga bwegenda maaso mu ggwanga oba oli munnamawulire toli safe oba oli munnabyabufuzi toli safe oba oli looya oba oli mulamuzi toli safe oba okola mu katale toli safe mwenna musitukiremu bannayuganda mwenna oba oli musawo toli safe mwenna musitukiremu tulabe nga eggwanga lyaffe tulitaasa awatali ekyo eggwanga lyaffe ligenda kutabanguka ate mbagambye nti bwe litabanguka ffenna tugenda mu dduka muli ate eribbira temuba muwangu saawa eno Sudan
yendu yesingamu abantu abafa enjala mu nsi yonna. Sudan naye nga nsinga gga ebadde na buli kimu naye eggwanga Bashir yasalawo n'alikola ki? N'alifufugaza n'alitabangula n'alyonoona. Toyanziza nnyo toyanzeege ebigambo bya Kanso Hassan byebyo byayogedde olunaku olwaleero. Ku emboozi mu UG Kanso ng'obadde mukambwe nnyo. Ate etya gavumenti ya Museveni bw'odaba mukambwe omala Kanso Hassan nsubika gwe mbadde naye abantu ba Kawempe South 1226 ndi omubaka wammwe kati ndi acting yes nkolanga mubaka njagala nzije mu Uganda empya mu Uganda ennungi nze Uganda bwesigalanga bweri bweti sigenda na kwesimbawo nze Uganda nesigalanga bwefaana bweti toja kwesimbawo simala budde na kugenda mu bintu toyanza nnyo toyanzike kiza tukulekerere wano agangenze Geoffrey Mayanja tubadde ku emboozi mu UG kone ku trendi awona wotulabidde subscribinga tubenga tutambula bulungi nnyo bakomentinge yes awali ensobi batubulire ensonga zitambulire ddala bulungi amina tukwagaliza kaseera akalungi mweraba